Yo, this is from Kitalo, the danger. Waliwo omukyala akikoze era nga bannayuganda bangi ku mukutu gwa TikTok batandise dda okusitukiramu okukoowola poliisi ebeeko kyekola omukyala ono anti mu katambi alabikako ng'atuuzizza ebbujje wansi wabula nga amukolako kazambi bw'amunywesa enkali bw'amulisa n'obubi obumuvaamu. Tekinnategeerekeka oba omwana ono we oba si we naye nga awo nange we nkusabira tugatte eddoboozi tukoowole Uganda poliisi ebeeko kyekola ku mukyala ono kubanga kisuse wekyandikomye. Webale kubanga weekomedde ku PJ the news anchor omulungi omwagala nkwanirizaako mu ddakiika eno nyine era nga bwe ntyo nkwebazaako gyonna gy'otuusako engalo eyo gy'osinziira. Amawulire ngenda tandika nagannaku mmeereera. Yes, akantu ako tukalaba nnyo ku miti gy'amasannyalaze era nga kasimba okuviira ddala waggulu mu muti ogw'amasannyalaze paka mu ttaka era ng'abaana bangi bakazanyirako nnyo nyini ddala wabula nga wenjogeera bwentuukidde okukola amawulire gano nga nakalaba cases eziwerako ddala nnya nga kasse abaana wabula ng'ono omukyala ennaku nga 2 emabega kasse muwala we eyabadde ava okusomba amazzi. So abazadde tulabula abaana baffe obutazanyira ku buntu buno. Guys, bonna abadde bambuuza omwana wange yafudde ki? Josephine wange yafudde ki? Naawa yeno kino ekikondo kino like waya ekwatira omuti wait nakuba bagisaze ereeta paka waniwanira omuti yakuttewo nezabadde esootenze negamukuba era yafiride awo wenyini wolaba. Bannange bazadde bannange mwegendereze akantu ako kassa abantu bangi nnyo. Kakati muwala wange yavudde ku ssomero kati ogenda ku luzzi like okusena amazzi ku taapu eri awo kumpi ng'avaayo yasanze banne nga bazanye nga bamanyi obwana bukomyewo olweggulo bukiikerere ebeerawo kati nga bali kazanyirako kati nga omu wakwatako nga wira kimukankanya nga baseka n'omulala n'akwatako nga baseka kati naye we yatuukidde n'awummuza n'abagamba ne bamugamba naawe gy'oze kwatako kati owange we yakutteeko yabadde n'amazzi mu ngalo teyavuddeko kati bw'ataavuddeko gamunywezezza n'agwa. Kale ekyayambye nti singa bonna bakutteko oba bamukutteko bonna singa twafunye emirambo mingi ku kyalo ate bo basigadde bamuyira amazzi nga bamuyira amazzi yimuka naawe yimuka tuzanye lwaki weesuula yimuka awo ne gayongera omuyonga jjukira bayongedde mazzi olwedde omwana ki gongera munywa nze bakubidde essimu sawa gamunywesa essaawa nga 11 namusanze mu kakiriniki we bamudusizza olwedde yabadde yafudde. Omuzannyi wa sinema Grace Mapunda naye bw'atyo yatuvudde ku maaso kitalo nnyo kitalo ddala so nga ate bannayuganda abawangalira mu United States of America mu kibuga New York bali mu kaweefube wa kusonda nsimbi za kuzza mubiri gwa mwannyinaffe amanyiddwa nga Patrick ngono yakonebwa emmotoka eyali ewenyuka obuweewo ennaku z'omwezi nga 28 October bagezaako okulaba nti omubiri gwe gukomawo oba gukomezebwawo gubiri nga ate guziikibwa wano mu ggwanga Uganda. Aliwo olinga olina akalembereza yisa omukono mu maaso ogambe nti alhamdulillah wuno omukyala yejje mu bulamu bw'ensi eno mu ggwanga lya Amerika oluvannyuma lw'ebizibu ebyamuyinze yassa era nga ono yaguddemu n'abaana be 2 okuli mutabani we ow'emyaka 9 gwe yasookedde ddala okuba nga ate aperereza era nga yasoose okubuuka okugwa mu kiryo ky'amazzi ekimanyiddwa nga Niagara Falls awo nno oluvannyuma naye n'agwamu n'omuto ow'emyezi 5 bwe batyo ne bafiiramu era ng'omuyiggo
omuggo gw'okuyiga emibiri gy'abantu gukyagenda ddala mu maaso wadde nga teginnaba kubanga ate gizuulibwa. Omukyala oyo yabuuse ku Niagara Falls n'abaana be ne yetta. Abadde single mother oba ki kuba ye yeekutte n'ekyana kye ekito n'omwana we w'emyaka 9. N'abuuka munaye n'abuuka n'abaana be mu mazzi. Naye bazadde bannange nsiiba mbagamba, olaba ekintu ky'oyitamu ssaawa zino waliwo abaali babiyiseemu and they are doing very okay. Toggwamu ssuubi. Tebisobola kutereera nkya oba ku Monday. Naye with time bijja kutereera. Bamaama yonna gye muli mwekume olw'abaana. Tewetta n'abaana. Tosaanyaawo bulamu. Teri kisobola butakyuka mu nsi muno, buli kimu kisobola okyuka. There is no situation that is permanent. Emboozi y'ettemu endala okuva mu ggwanga lya Nigeria era nga neno nayo yeewuniikiriza bannansi oluvannyuma lwa mwana muwala ono emyaka 17 gyokka okwetaba mu kikolwa eky'obutemu anti munange ex-boyfriend bw'atyo yamuyise ewuwe. Eyo gye yatuuse n'aba nga ate amufumbira ku mmere era n'aba nga ateekamu kye bayita obutwa, wabula ng'ate ekinnaku emmere eno ex-boyfriend teyagiriddeko yekka oba teyagiryako yekka, yagiryako ne bakyali be nga bwe batyo bonna bwe baazikirira mu nnyumba. Balirwana bagenda okulaba wayise ebbanga tewali n'omu afuluma mu nnyumba ate nga basembayo okulaba abantu nga bakola ki, bayingira basanga mirambo. Omuwala ono kigambibwa nti yakwatibwa poliisi era nga yagenze maaso okuba nga akonfesinga n'agamba nti ekikolwa yakikola naye teyagenderera kutta bali abalala bonna, wabula yali aluubiridde kutta ex we yekka, wadde ng'ate bali baalya ku mmere eyalimu obutwa nabo ne banga ate ebatwaliramu. So ng'ate ye Nagago wamanyi okuva mu Bushenyi district amanyiddwa nga Obadia Rushambuza yafudde era nga yafiiridde mu ddwaliro wali eri mu kibuga Nairobi mu ggwanga erya Kenya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So ng'ate era mawulire amalala g'ennaku wabaddewo akaseera akazibu ddala oluvannyuma lw'okufa kwa assistant referee Peter Kabuga ngono yafudde addusibwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okufuna heart attack era bw'atyo n'azirikira mu kisaawe Wankulukoko olunaku olw'eggulo omupiira ogwabadde wakati wa SCC Villa ne UPDF nga gino giri wansi wa UPL era nga babadde ku ddakiika ey'ensanvu yabadde ku mulimu gwe bw'atyo n'azirika teyasobodde kubanga ate addangulo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Weewaawo y'obuddu ewangudde empaka z'amasaza oluvannyuma lw'okkuba Kyaggwe ggoolo emu ku era ng'omupiira guno gukwajjidde wali eri mu kisaawe e Namboole. Yasena munju w'omuntu yeeyiye munange okujja okuba nga te banyumirwa omupiira guno era ng'abamu baasuze ku bbaasi, enkoko abamu bazikutte mumwa, zaagenze owera saa 12 nga Namboole yo yatandise dda okuba nga ate abooga. Omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center y'omu ku abo abagenze maaso okuba nga ate babeerawo ku mupiira guno gubaddemu abanene bangi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga takubuzeewo wabula nga ate surprise ye kabaka wa Buganda munanga abantu basanyuse nnyo okumulabako wadde tebakisuubira nti ajja kubeerawo ku ground. Badukubye surprise kabaka huyo.
Era bulijjo aba t-shirt eziriko ebigambo eby'enjawulo tebakubulawo era ng'ono ye yayambadde walya oba tewalya ebitaano so ng'ate ono ye yavuddeyo n'agamba nti #mpuuga my leader oba yali oba teyalya nze ye leader wange. Anyways bingi ebyagenze mu maaso okuba ng'ate bibeerayo ku mupiira guno naye nga bo bannabuddu babadde batidde ab'Ekyaggwe era nga babayiseeko mbo abasazi. Okay, abasambi ba Kyaggwe bali mu kulambulako, but this is the first time lwensoose okulaba essaza erisinga Buddu abawagizi. Bana abasazi b'Ekyaggwe bali muno, abasezi bali muno simanyi. Essala zonna muziteeke ku Buddu kuba Kyaggwe ina abawagizi abasambi bali fit. Ano Kyaggwe yayita wazibu, yayita ku Ssingo, neyita ku Buweekula. Aga amasaza gali mazibu nnyo. Buddu yayita ku Kyaddondo. Kyaddondo bamukubye 3. Buddu agujjayo Kyaggwe. Bana abawagizi bangi. Abawagizi bangi. Abaana bawaga simanyi. Buddu Kumpiira guno gwennyini omukulu amanyiddwa nga Honorable Geoffrey Rutaya ne mukyala we Irene Namatovo baalabiseko lwaki mbakuleetedde yes gabadde nga mu nkubo nga babagamba nti baayawukana era nga recently nakutegeezeza nti omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti mwagala nnyo ebyonoonese wabula babalekerawo n'ebibuuzi byammwe bifuwe waawo alabiseeko n'omwami we nga bagenda mu kapiira ng'era bali bonna we jjukira nti oli Namukasa yabategeeza mbu yanobera UK naye akulaga nti ate ali ku ground. Balero Bannakyaggwe batuguddeko balero Abannakyaggwe mutuguddeko balero Bannakyaggwe batuguddeko leero. Omupiira guno egujidde okubaawo nga olunaku lw'eggulu mu nkuba eyafudde embye yaswabaddewo akabenjedde kabusa ku flyover y'e Nambwayo era kano kabaddewo ku ssaawa 12:45 era nga kano kavudde ku motoka ekika kya taxi namba UAX 036F ng'eno yatomeraganye n'emmotoka ya buyonjo wabula ng'eya buyonjo yo yakutte omuliro yonna neggwawo nga nnyiniyo atunula bw'ati weewaawo tewali muntu yakoseddwa mu kabenje kano. Abayizi okuva ku kasozi e Makerere twabalabyeko nga beekalakasa oluvannyuma lwa gavumenti okuba ng'ate emaze ebbanga nga tebawansako yaabwe ngamba abayizi abali ku scholarship. Yes, gwe abadde takimanyi abayizi ababeera ku scholarship ku University y'e Makerere babeera basasulwa. Omwezi babawaayo akasente ak'okulya buli mwezi. So gavumenti ebadde emaze ebbanga eriwerako ddala nga tebawa kasente ako so nga abamu baviira ddala bambi mu byalo nga bamanyi nti government egenda facilitatinga for everything. So bwe batuuka mu mbeera efaanako bweti weesanga ng'omuyizi enjala emulumiddaawo okitegeera naye ng'ate alina okukakkalabya emisomo. Wenjogera omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono ofiisi ye enkulu ddala esangibwa wali eri Makerere Kavule yagenze maaso okuba ng'ate awulira omulanga gw'abayizi bano n'abafumbira ekijjulo makuna lunaku olw'eggulo era bw'atyo yagenze maaso okuba nga abagabula nga ye mwennyini abyekwatiddemu teyakomyawo n'agenda maaso okuba ng'ate buli omu amusibirira emmere enkalu agira alyangako ate nga bwe tulinda obaoliawo gavumenti egenda maaso okuba nga ebalowoozaako. Ng'ebula ennaku ntono nnyo abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu okuba ng'ate batuula ebigezo byabwe byakamalirizo. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mukulu amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro bw'atyo yagenze maaso okuba ng'ate asindika success card ye ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Fresh Kid. Yes, ali awo akakkalabya so agenda kuba ng'akola ebibuuzo bye ebisemberayo ddala mu level eya primary. Naye ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Sheikh Kiti agaanidde ku nsonga ono yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate asaba gavumenti ebategeezengako ku nsonga eziyinza okuba ng'ate ziviirako bannayuganda okukwatibwa wamu n'okubuzibwawo obaoliawo n'okubateekako ebibonerezo ebikakali basobole okuba ng'ate bazzeewala. Mutulambikire ebikolwa ng'omuntu bw'abikola awambwa buwambwa
n'asirikirwa nga tamanyiddwa gy'ali okumala ekiseera nakyo mukitubuulire kituyambeko ffe okubyewala. Otherwise nkakasa bulungi nnyo bwe mutaatubuulire naffe weekanga tugudde mu nsobi. Mutubuulire nti ono ye tatwalwa mu kkooti, asooka n'atwalwa emyezi ng'ena ng'atulugunyizibwa olwa bino byakola. Kituyambeko ffe okubyewala. Otherwise Sekatoha Kakanda aliruddawa era lwaki famire ye wangala temanyi gyali kati bonga bafamire ye bakoze ki? Tulina okutya abantu bangi abaze batambulira mu layini eyo abawambiddwa ne bataddamu kutegerekeka nga bamu bali mu layini abyabufuzi ng'eggwanga lino lituuka nga kikkirizibwa okuwagira omuntu yenna gwe wasazewo okuwagira misana tukwata omuntu n'awambwa kibalama n'ataddamu kulabikako. Ssaabalamuzi w'eggwanga ly'e Uganda Alphonse Owinyiddolo yasinkanye pulezidenti w'ekibiina kya bannamateeka mu ggwanga Uganda Law Society Isaac Ssemakadde n'olukiiko lwe okwongera okutema empenda ku ngeri y'okukwataganamu okutuusa obwenkanya ku bannayuganda naddala ku nsonga z'amateeka. Ensisinkano eno yabadde wali eri e Nakasero olunaku olw'eggulo. Ate nga y'omukolere Kaguta Museveni yaguddewo ekkanisa ya All Saints Cathedral e Nakasero eyaddabiriziddwa. Museveni yawerekeddwako omukyala we Janet Kataha Museveni ng'omukolo guno gwetabiddwako abakungu abalala ab'amaanyi bangi era nga neyaliko Ssaabaminisita w'eggwanga lya Uganda John Patrick Kamama Mbabazi yabaddeko ate nga ne Maama Alitwala Kadaga yabaddeko nnyonyi ddala ku mukolo guno. Ng'ebyo bikyali awo ye minisita w'ebyamasannyalaze n'ebyobugagga obw'ensibo era yaliko omubaka omukyala wa disitulikiti y'Ekiboga Ruth Nankabirwa yalangiridde nga bwannyuse ebyobufuzi eby'okuvuganya oluvannyuma lw'okuweebwa obwa kanona mu kkanisa ya Uganda. Minisita Nankabirwa agamba nti ayagala amaanyi agamalire mu kuweereza Katonda era nga ono yatuuzibwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu olunaku olw'eggulo. Ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Medad Lubega Sseggona bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nti tewali munnayuganda n'omu alina bukakafu bulaga nti omukolere Kaguta Museveni munyankole era nga ye agamba nti akakasa bulungi Museveni Muganda awedde emirimu okuva ekisozi era nga yeddira Mutuba. N'agamba nti bw'obanga oli munnayuganda ng'oli eyo nga tokerangako ku makya n'okola DNA ku muntu yenna lekeraawo kubanga obajajinga olwa akisenti zaabwe. We bituuse ye Nambwayo yandiwangula Suuna Ben.Hajat yo kkooti yagenze dda maaso okuba ng'ate ewandiikira Suuna Ben ekipapula kiri kyennyini Supalubalula nemutegeeza nti takkirizibwa kusaalimbira ku ttaka okuli ennyumba yaabwe esangibwa Garuga wali eri Entebbe mu disitulikiti ey'e Wakiso era bw'atyo n'amutegeeza nti talina yadde olukusa olusindikayo ba girlfriends be bakozi banne kababeera abaguzi ku ttaka eryo nga Nambwayo takitegeddeeko. Jjukira Nambwayo yategeezezza nti ettaka lino lyali lirye oluvannyuma lw'okuba nti bali mu laava empitirivu eddala ne bateesa oboolyawo ne Suuna Ben batandika okuba ng'ate bazimbako. Weewaawo ye Suuna Ben agamba nti ye yagula ettaka eryo ku ssente ze n'ennyumba eyiye naye nga Nambwayo akakasa bulungi nti ettaka lyali ly'amaanyi ge. Naye nga nnyongera okujjukiza nti Sheikh Ashraf ngoyo nno omusomi wa dduwa agenda kusomera edduwa mu kwano togenda kaayanira ttaka na musajja togenda kaayanira ttaka na mukazi. Genda mu maaso okuba ng'ate omukoonako bukonyi ku nnamba ye ey'essimu ajja kuba ng'ate akukolako bulungi nnyo ddala ne ku WhatsApp ojja kuba ng'omufuna bulambalamba kyonna ekikutawaanya ne bw'enaaba ndwadde ng'abasawo ebabuze tebagiraba yajja kuba ng'ate akusomera edduwa buli kimu kibeere nga akidda mu nteeko. Omuzannyi wa sinema ate nga producer omukulu amanyiddwa nga John Segawa yassa bw'atyo atunka ne ba social media in-laws oluvannyuma lw'okukola statement nga adefending omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon ku lw'ebyo ebibadde bimwogerwako recently. Jjukira nti bangi bavaayo bagamba nti yabakolako ebikolobero abagamba nti nze yankubiranga mu nju ye yatutulugunyanga abagamba nti ffe yatusiyaga gattako ne yali mukyala we maama w'abaana Daniela naye byayogera ebiyitirivu.
Omukulu ono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga agamba nti abayimbi bonna abali mu ggwanga lya Uganda bakolebwa omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone. Actually ye godfather wa music industry wano mu ggwanga lya Uganda. N'agamba nti n'oyo darling presidential candidate wamwe Bobi Wine yakolebwa omukulu amanyiddwa nga Chameleone. Wano Chameleone hero muzira era bw'afa ateeka kubanga atwalibwa wali eri ekkololo we baba bakola ki bamukungubagirira. Okitegeera muzira wa ggwanga lya Uganda owakaseera konna ono goti yennyini greatest of all time. Okitegeera era bw'atyo n'agamba nti industry ya Uganda eya entertainment weri oba eri ekyo kyeri simply because of Dr. Jose Chameleone. Abalala temulina kimukola ki temulina kubanga ate mubagamba ng'avudde mu kukungubaga oye oluvannyuma lw'okufa kwa mama we omukulu Gravity Omutujju yakomyewo n'oluyimba lwa gospel okwawukanako ku kika ky'ennyimba z'abadde ayimba nga bulijjo leero yayimbidde Mukama Katonda naye nga mu luyimba luno yataddemu ebigambo ebigamba nti nze wabuyu ku nsi eno byendabye mbirabye Katonda abantu abalungi n'ababi abaagala okuntamya ensi eno abandaze ebintu by'ensi eno bitwemalizaamu bwerere. Oluyimba luli ku Katonda era nga lulimu ebigambo ebifaananyizako bwe bityo. Omukulu Edikenzo emirimu gimuwuuba ne mukyala we Fiona Nyamutoro era nga wano babadde bagenzeeko eyo mu oiro mu gaasi bwe bityo naye nga ba social media in-laws tebamuli bulungi bwe bamulabye nga oba yabadde assaako mukono oba yabadde awandiika kinze naawe ne batandika okutulaga bo bye balowooza nti Kenzo bye yabadde awandiika bw'otunuulira ebiri eno balaga nti yabadde kuwaaka wa baby class ow'okumaakinga emiti so nga ate waliwo ne yawandiise volongo tonaga nti kati bino Edikenzo byali mukola ki mu kuwandiika naye bantu mmwe so nga ate ne Naira Ali oluvannyuma lw'okupostinga akafaananyi kano bwe batyo basazeewo okubanga ate bamukolamu katuuni era nga bw'atyo bwe yavuddeyo wabula nga yabakolimidde n'agamba nti awulira nga mutamye ekyo kyenyi bannange Naira Ali talina kiwalaata naye kyenyi ate nga yo omukyala Shiba Karungi yavuddeyo n'ababuuzaako ne bebi we atannazaalibwa naye nga kyolina omanya ku mukutu ogwa TikTok buli ssaawa babeera bamuzaaza abamuzaaza omuwala abamuzaaza omulenzi abamuzaaza abalongo buli ssaawa abeera azadde naye nga kyenyinza okuba nga nkugamba omukyala atannasimulukuka gy'ali katebule yongera okuba nga tumuteeka mu ssaala zo asimulukuke magida saana. Hi, Shipaholics, me and Little Bud. We love you. And we say hi to you. And we miss you. And we can't wait to meet you all. Thanks for the prayers. And love for Mama and Little Bud. Love you guys. Bye-bye. Why am I feeling so shy doing this? Kakati no ye Honorable Mujja NUP gwe yaleese ow'ekisolo munange abasajja kakati batandise okugwa eddalu era nga tutandikidde ku Bruno K yavuddeyo n'amuwandikira n'amugamba nti my dear Honorable Sultana Salim, may your future be bright and prosperous. I hope to meet you someday. May Allah bless you. Yajeyo ne Allah kyokka nga tukimanyi bulungi ne Bruno K si musajja musiraamu. Okitegeera ebigambo byatandise okuba nga ate bivaayo naye nga mwana mulezi amanyiddwa nga Katyuje okuva ku TikTok ye yagambye nti bagenda kubeera nga Nyamutolo ne Kenzo bwe bali essaawa eno abasaka baloote leero luno waliwo yagambye nti ekigenda okubeera mu paalamenti. Temulaba mbu bagamba abaana ba People Power Foot Soldier beekwanira mu comment section bakomuledi nettana mukoledde video bane mugitambuze etuuke paka ekisolo ono umane mu Pittsolo district banange ttana w'amaanyi njagala 226 nga principal ali mu ntebe nze nettana nga ffe abaliko nga olaba Kenzo ne Nyamutolo bakuba Kenzo musinga amagezi amazaale ne bane nalabye ttana ne principal ttana n'agenda atabwati simayiro ne ngamba Mukama Katonda principal n'alyoka akuba gumu ne ngamba bankubiraani essimu awo bamumpe njogereko naye principal ebiseera ebyo essimu taba nayo ngamba kanindaakirewo oba edi muntu ebajja mumpa naye ye ttana bannange kirooto kyantiisa Foot Soldier mutambulize video negende ku Tana ye 226 nga principal mu ntebe Tana tuli yaba Tana nganze foot bigiri
comrade Mwesosi ndi muvubuka manyi weegali simanyi ga kisajja byonna kiriya atage kisajja simanyi nswaswa akyetagisa va ku kyeyo javaayo va mu muzannyo. Z'ensonga za Hajati Zuula zikyefugidde ddala emikutu migatta bantu yassa wabula ng'ate omu ku bakyala abaakwata akati ku lunaku lwa kkooti eyavaayo munnange n'ayogera awo bingi bisingo mothers mubizireete muddamu kubiwasa mubikyayire ddala babirina mu bigobe nangiridde munnange avuddeyo ne yeetonda olw'ebigambo byebyo naye nga kyentegeddeko nti ono naye eddya eryasooka lyamulema era ali mu ddya lyakubiri. Ate nga mu lyasooka mbu naye yali yakola ki yali yazaalayo kakati avuddeyo kubanga yeetondera bonna be yakosezza. Ntuuse okwetonda kwange era bonna be nakosezza ebigambo bye nayogedde ebyabakosezza ntuuse okwetonda kwange nga nsaba kisonyiwo mu butuufu nange simanyi kye nabaddeko naye ntuuse okwetondera bamaama b'eggwanga bonna nsaba kisonyiwo sirikiddamu sirikiddira. Oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Justin Namere kubanga ate avaayo n'atabukira full figure Muhammad Nsereko n'abagamba babiveemu babirekere kkooti. Omukyala amanyiddwa nga Bad Black yavuddeyo n'amugamba this evening I'm sending a special kumanyoko to Justin Namere. Kitegeeza nti byayogedde ye tebyamusanyisiza n'akamu n'akatono ddala. Naye ng'ate jjukira ku live ye ya TikTok yabaddeko n'omukulu amanyiddwa nga Plan Mulekwa Junior bingi ebyayogeddwa era nga mbe bayogeddeko n'Ensereko yabadde gye bukeeredde ng'omukulu yakoze dda video eyeetondera omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko. Yes, ndi wano okwetondera okuva ku ntobo y'omutima gwange. Honorable Nsereko bambi mwetondera olwa live eyakoleddwa ku channel yange ya TikTok we nakyaziza abantu abalala bangi n'enkyalalizaamu Presidential Advisor on Massacre Affairs mukyala Namere. Ndoza bambi yamwogeddeko ebintu ebitabadde bituufu ate nga biweebuula ekitiibwa kye ng'omubaka wa Parliament. Nze sikiriza mu kuweebuula balala oba okuweebuula abantu ne lwakubadde ffenna ensi tugiraba mu ngeri ya njawulo ate ffenna tubeerako ne sides zetuwagira kati nga musango gwa Haji ne Hajat ndowooza gwe twabadde twogerako mukyala Namere ndowooza n'abaako bye yayogedde ku Honorable Nsereko ebitali bituufu. Honorable Nsereko nkusaba onsonyiwe nga moderator ndabika kyakoze mulimo gwange kimala ku moderatinga sheeyo naye nga bambi I'm so sorry it wasn't intended tekyabadde kiteeketeeke kuyisaamu maaso. Ndowooza mukyala Namere ayinako n'abantu abalala bayayogedde mu sheeyo nga b'amaanyi nabo abatakifunye bulungi so nabo mbeetondera mu ngeri y'omweba endala. But I let people to give their opinions, but in the manner that does not defame others. So Honorable Nsereko, I'm really sorry and I have made it public. Kubanga era ebyayogeddwa byabadde ku social media. Era nange nakoma ku social media okutereeza ebyo. So ku TikTok yange nkyaza abantu bangi bannabyabufuzi ba businessmen abasuubuzi people from walks of life and nze omulimu gwange guba gwa kumoderatinga show okulaba nti etambula mateeka agatuweebwa UCC. So kyendowooza nti tekyakoleddwa bulungi but I really apologize. Era Honorable Nsereko nkwagala nnyo. It is bad. Mwebale. Just in case tomanyi nsonga lwaki Junior yeetonda osobola okugenda wali ku channel ya PG TikTok Vibes n'olaba yes nakutereddeyo ojja kubanga ate obufuna bulambalamba weewaawo Hajati Zuula omukyala Shira Geshumba yavuddeyo n'agattako eddoboozi ku nsonga zino yagambye nti Hajati Zuula is a strong woman. This video circulating of people ganging against her downtown shows that you don't have to stand with so many people if you are standing for the truth. I just wish people could allow this case to be heard by the court and handled by police only. This is a sensitive matter and I hope and pray it is handled with care, with fear or favor of either party, but only truth.
kuba okitegeera bw'atyo Shiraga Shumba bwe yagambye okusinziira ku mbeera eyatuseewo kwa Hajat ng'agenze ku NASA agamba nti kino kiraga nti omukyalo ono mugumu nnyo era kiraga nti okuyimirira ku mazima ne bw'oyimirira obw'omu kasitoba nga oli ku mazima vidiyo kyegezaako kubanga ate evvundwa kubanga bonna ababaddewo babadde against her naye ye yasigadde alaga nti tasazaamu bye yayogera oba bye yawaaba mu kkooti so asabye ensonga eno tugirekere poliisi ne kkooti abasigadde bagiveemu ate n'asaba kkooti egikwasise okutya amazima ku sayidi zombi okuggyako etambulire ku mazima gokka okitegeera gwe kirya kimulye naye nga batambulidde ku mazima omukyala Nakangubi Jennifer Fulufiga ensonga zino yaziwambye nnyo era nga wenjogera bamukozeemu dda challenge naye nga ebigambo bye byanyiziza abantu bangi ku mikutu migatta bantu era nga bangi bavuddeyo kubanga ate babyogerako wenyini awengera okubanga ate mbasibuliza mwana muwala amanyiddwa nga Louilite nga yavuddeyo kubanga ate ayogera ku Fulufiga engeri gye yagenze maaso kubanga ate atakingamu Nalongo wali eri mu ofiisi ya Balamu okuweereza mbadde puje webale kubanga ate weekuumiddeko atakuumira mpeera asigale ng'akonkuumidde akonsanyisize beera bulungi weeraba bwekakkana lino si ddagala lye tutunda linda ebyogero akakajja wamaalo tinti kola tinti anoga mutwe nga tugenda wamwami oyonona meeting y'abatomanyi wefuula amanyi njagala okwerabisa nfunirako views si mu views namuwa ebyapa ebyo nga tugenda wamwami twafunye ebyapa sente kyekikulu betulukawali okutuwola sente ez'abaana n'atazempaawo nze nenkwate kubo nembawo neŋŋenda n'oyo n'agenda nane Museveni owadde abantu ebbeetu otyo naye bannaye tulabye owaaye Fulufiga mukwate munnange mukwate munnaye times 2 mbu you want to arrest over what charges kuchi mwagadde komera connection 1 to police 1 to komera mbu what I've committed a blunder now amazima gabeerewo Omukazi gwe walampa talina kye yakola the hatred that you're using against her just so you can make sure she ends up in prison or anything talina kye yakola omusango gw'olimu gwetaagamu abantu abayitako mu ssomero kye sisuubira nti wakola wayitayo nterezaamu awo sisuubira nti wakola kuba jjo babadde bagamba bintu birala obiddamu tobitegeera meaning kwegambira ddala ng'oli mu meeting z'abaakombako ku bitabo naye nga gwe tobitegeera munnaye woba ogenda kunkwata yanguwa nze sigenda kutya muntu yenna ku nsi kuno nga siggwe Katonda la abadan sijja kukutya Allah ono yekka ekyo lyaliwa oyinza otujjukiza mwalinga mutuulanga ku ntebe ne mujogenkera abantu ne mubavuma ne mukola batya ichuli may your soul rest in peace naye kati tuli naye byonna ojja kubikola for as long as you have power naye ku side eyo yennyini gy'oliko n'abalala kwe baali naye kati baafa tetwamanya na baafa ki their case is even yet to be resolved you understand Louilite omusibe yakoze eki she has committed a blunder because what she has told you facts honey darling ekituufu kyo kiri nti toyina bye wabadde omanyi toyina buyigirize toyina na kubeera mu bifo mwe batandika okusolvinga ebintu ebyetaagisaamu balooya abantu abaakombako ku bitabo toyina kyotegeera wabadde off topic nga buli wabayingiza ekigambo ky'oluzungu toyina kyotegeera nze tontiisatiisa naawe sibe bonna be wasiba bameka bali ku komera ssaawa zino ate ekizibu mukozesa abantu abatabiyingiddeemu mbu ngenda kuteeka jojja maama ntunula yange enfaanana yange embi endabisizza nti nfaanana ekkomera mpozi ng'ogenda kundoga bulozi only if you're going to bewitch me but if you're promising me jail time honey darling you are once favored
Nesaawa zino oba naawe odda kusimanya yo TV yammwe yo n'otandika okugamba nga bwe batabasasudde simanya nga bwe batabaagala munnaye wekkakkanye ojja kutuuka nga tetukyawuliriza na linnya lyo ng'otambulira ku propaganda nga saawa zino weekwatanga ku bisubi ku bintu ebitrendi nze n'obyogerako otherwise you don't make any news. So please woba osibasiba bangi obasibye ne bavaayo bangi bakyaliyo weeyongerako ki weegattako ki era ngenda kuteeka jojja ekirala sagala kuddamu kuwulira ng'ogamba wanzira gw'ozirenze n'enfaanana emataringa onzira otya kunze naawe ani alina ozira munne emyaka wampitako endabika wampitako kati onzira otya ekigambo mukikozese nga mumanyi meaning. How dare you? Munnaye naakaduukulu okalaba amanyi tetugogeza mpuno tetumanyi nti kaluma tukamanyi kaluma naye tetutajja kuwa bantu maanyi batagasaana. You do not deserve my respect and you'll never earn one. Okay? Yes, I'm not going to be there and tremble. Oh, Pana, she's going to arrest me. No. You do not deserve that bit of, I don't know, please. Mama, miss, what? Now I've committed a blunder. What? Getting arrested. Please arrest. What's in be this now? I beg, arrest, We waiting. Arresting. Every time arresting. Tunako mau.